as long as we get organized, then we have some representatives to take the petition. As simple as that. That's what I wanted. But now, Yes, nga bwe nakugambye nti ensonga za Nnaalongo Anita Among abeefuula nti balwanyisa nguzi zino ensonga tugenda kuzibeerako kubanga zigenda kwongeragenda maaso na kubanga zibe exposinga. Bano abeefuula nti bali mu kulwanyisa nguzi ya Nnaalongo Anita Among mu Parliament kakati nnyongedde okuleetera vidiyo ey'okubiri eggulunaku lwajjo nakuwadde vidiyo eyasoose nga nkunnyonnyola emirundi corruption gy'ebadde erabikira mu ggwanga erya Uganda wabula nga tewaliwo kikolebwa. Kakati nkuleetedde ebimu ku bitongole ebya gavumenti byennyini nga si Parliament yokka ewajjudde obuli bw'enguzi nga diiru zikubibwa wabula nga Nnaalongo Anita Among yeyekka saawa zino yagudde mu kawunyemu era nga ebizibu byonna eby'ebitongole bino byengenda okugamba byonna ndowooza byefunyiridde kujja wa Nnaalongo Anita Among ne mu Parliament naye nga okwongera okunoonyereza ku nsonga zino tukizudde ng'ebitongole kumpi byonna ebya gavumenti ya Uganda okuviira ddala kwakulembera eggwanga ebitongole ebiddakaawo ne mu magye mwennyini omukulu mwasibuka ate nga yagamba nti alwanyisa nguzi. Kakati kino kye kitufuula ab'enjawulo ku mukutu gwa Red Zone TV wuliriza. Ngenda kuleetera ebimu nja kuzaayo kone mabega nkulagene ku butambi bino ebitongole ebimu bibadde biri enguzi ebimu birina babbulooka abakutula ziddiiru nga ekitongole kirina kukola buvunaanyizibwa bulala naye ate nga waliwo babbulooka abajja ne bakutula ddiiru zaabwe mu kitongole mwennyini abakulu bano nga babamanyi naye nga tebabakwatako wabula olw'okuba nti oba oli awo bo tebatunuulidde ku buyinza bwabwe nga tebeegeza mu ntebe yaabwe tebatera kubeera nga babayinako obuzibu. Kakati ye lisiti gye nkuleetedde beera ku vidiyo eno gwe yabadde ku yeggulo bw'onaabeera ne ku eno ogenda bitegeera bulungi nnyo bw'onaabeera obubezi ku eno yokka nga tewalaba vidiyo gye nakoledde olunaku olwajjo ku nsonga zeezimu oyinza obutagitegeera bulungi. Nkugambye nkuleetedde jjukira tuli ku nguzi batugambye nti balwanyisa nguzi era omu ku ba victim ye Nnaalongo Anita Among ffenna tukkiriza nti Anita Among abadde muli wa nguzi ng'era bwe walaba mu kye tuyita march to Parliament bannayuganda bwe beekalakaasa ne batuuka okulumba Parliament nga bawakanya engeri Parliament gyesaasanyamu ssente z'omuwi w'omusolo n'ebitongole ebirala eby'enjawulo n'okusingira ddala Anita Among yennyini era nga bw'olaba oyo yali Abibu Buwembo oyo ye Ssaabakunzi ow'ekibiina ekya National Unity Platform era nga olugoye lwe yali ayambadde yali awandiiseeko nti Speaker must resign kubanga gwe gwali omutwe omukulu wabula nga tekitegeeza nti Parliament yokka yerimu obuli bw'enguzi wabula bwebwo bwali buli bwe basooka okweexposinga era ne basooka okulwanirira wabula kakati wayise emyaka giijo abakulu bagamba nti kati tuli mu kulwanyisa nguzi tutandikidde mu Parliament. Ku lunaku luno lwe baalumba njagala okutegeeza waliwo abavubuka abaakwatibwa nga Nabibu Buwembo yennyini kw'omutadde bangi ku bo bakyali ku rimandi abamu bakyali ku zi court bail bakyagenda maaso n'okuba nga bawera ennemba n'emisango egyabaggulwako oluvannyuma lw'okwekalakaasa nga beekalakaasa bawakanya obuli bw'enguzi obuli mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. Wano nno waliwo firimu omuntu yavaayo n'awakanya obuli bw'enguzi ne mumukwata oluvannyuma lw'emyaka nga mumaze omumukwata kakati kye yali alwanirira ate nammwe mugamba kye mulwanirira era mukutte abantu awo naye nga Anita Among yasoose okubeera omu ku ba victim newankubadde ng'emirundi mingi bazze nga bakwata abantu abalala abakungu ab'enjawulo. Kakati mukadde kano Anita Among yali mugenda maaso n'okuba nga atulugunyizibwa era akolebwako okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo wabula kati ffe ne tuddayo ne tugamba leka tukole ku kunoonyereza okw'enjawulo bino byonna tugenda bigattamu eyasobodde okubeera ku vidiyo yajjo nkugambye wano ogenda kukitegeera. Obuli bw'enguzi tebuli mu Parliament mwokka wabula ate tetutegeeza nti obuli mu Parliament tebwetaaga kunoonyerezebwako ba tebeetaaga kukwatibwa bonna bakwatibwe kubanga ffe bamu abalina mu kudimandinga ba komishona bano babeere nga bakwatibwa kubanga ebivunaanibwa Anita Among bano be bamu ku babbulooka bo babe bamu ku bakyaliibe kati bano singa tebakwatibwa kajja kuba kabonero akalaga nti Anita Among avunaanibwa bintu birala okuleka okutaliza n'okusonyiwa Thomas Tayibwa deputy we nako olwedde kaalabise eddanga akabonero akalaga nti wandibanga Anita Among waliwo ensonga endala ezimuvunaanibwa nga size zino ze bateeka mu mawulire oba ze batuleetera ffe tubeere nga tubawa. Wuliriza ngenda kusooka nzijewo akalango kano then nkusomere lisiti ku lisiti ebitongole bya gavumenti by'obadde tomanyi ngenda byawulamu emitendera nga bwe nzize nkikola. Ngenda kusooka nkuwe ku nguzi mu Parliament eyo nga bwe tuzze tugyogerako nzije oluvannyuma ngenda kuwa kategori endala ey'enguzi eri mu kye bayita executive ministries. Wano ngenda kuleetera abali bw'enguzi babbulooka baddiira ababbi abali mu kabineti ya General Kaguta Museveni abali mu ministry ey'ebyobulamu abali ne mu ministry y'education ekulemberwa Janet Museveni byobadde towuliranga ngenda kubikuwa. Ngenda kuleetera ku babbi n'obuli bw'enguzi n'eziddiiru eziri mu kye tuyita infrastructure sector, transport sector, investment bodies n'ebirala nabyo ngenda bikuwa. General Muhoozi Kainerugaba
yaduumira amagye wabula ngenda kuleetera enguzi obubbi n'obulyake obuli mu kye tuyita defense security ne mu judiciary. Bino byonna ngenda kubeera nga mbikutuusa kakati oba tunaba kuba subscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna kanso kenzijewo akalango kano then oluvannyuma nzije tubeere nga twolekera. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole nga bulijjo ntera okugamba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ukikwateko kwata akade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya naawe ate n'obanga otambulira ddala n'okumanya era n'obanga tomisinga nsonga yonna ku ezo ze tuba tukuleetedde. Kakati njagala kukutambuzaako mpola abasajja batugambye bali mu kulwanyisa nguzi era nti Nnaalongo Anita Amongo y'omu ku ba victim abasookedde ddala okufeesinga kino wamu ne entity gy'abadde akulembera ng'eyo ye ya Parliament era Anita Amongo ali mu kattu we twogerera. Wabula ekisinze okuleeta question mark mu bannayuganda n'okwebuuza ebibuuzo ebingi kwe kutaliza n'okusonyiwa n'okwejjereza omukulu oyo deputy speaker. Era ebibuuzo bingi ebibadde bitambula ku nsonga ya Anita Amongo kakati oluvannyuma lw'ebibuuzo ebyo ffe tusalawo ku ensonga okugigenda diipa ne tusobola okubaako ebirala bye tukuleetera by'obadde oba oliawo oyinza obutamanya mu budde kubanga waliwo bye batajja kukugamba kakati ffe kye kituleeta ne tugenda maaso n'okubanga tubikuggyirayo obeere ng'obitegeera bulungi. Nina wano olukalala olw'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Bino ebitongole byonna njagala okutegeeza nti biri wansi w'obukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni era nga kitegeeza bwe baba nga bafrontinze mutabani we nti yali mu kulwanyisa enguzi n'obubbi mu bitongole bino kitegeeza ne bino byonna baleme kubanga bakwata nguzi ya mu Parliament mokka n'ebitongole bino byengenda okuwa babeere nga babikwatako wabula nga akabonero akasookera ddala kwe kudimandinga okusuula emisango gyonna okuta abantu bonna oba omuntu yenna eyali akwatiddwa ku nsonga z'okwekalakaasa nga beekalakaasa lwa buli bwanguzi obwali mu Parliament. Just take it. I'm going to release them as long as they get organized. Then we have some representatives to take the petition. As simple as that. That's what I wanted. But now we will get them pushing them. Kakati abo abaana baali beekalakaasa lwanguze yali mu Parliament ne babakwata ne babaggalira. Kakati ate ensonga gye baali beekalakaasisa kati ensonga na bano bakugamba ate gye balwanyisa. Kakati njagala okubuuza ekibuuzo kye kimu kye bali mu kubuuza. Kakati njagala tutandike n'ensonga eno mpola ogende maaso n'okubanga ogitegeera. Wuliriza anti balwanyisa nguzi kati nakugambye eno gye bayita Red Zone TV. Anita Amongo tetutegeeza nti wano aba yejjeerezeddwa. Ensi yonna ekimanyi nti Anita Amongo alidde enguzi abbye akoze buli ate nno yagasseeko ne kye bayita abuse of office ate n'agattako n'okuduula oba okukudaalira bannayuganda omulina ababadde nga beemulugunya ku buli bw'enguzi bwe. Kakati we twogerera agenda maaso n'okuba ng'akifuuwa akizza munda era y'ensonga lwaki gwe njagala tutandikireko. Mu mwezi guno ogenda mu maaso enguzi bagamba nti wakati wa 2022 ne 2026 Anita Amongo wakoledde ebikolobero ebimuviiriddeko bino byonna era batugambye in May 2026 CID detectives raided and sealed off the offices and private residences of outgoing speaker Anita Amongo over massive money laundering, luxury vehicle inflation including the US $1 million Rolls Royce and fraudulent asset acquisition. This followed severe international sanctions and travel bans by the UK, US and the UAE. Anita Amongo yeke kazito kaliko nti oluvannyuma lwa sanctions oluvannyuma lwa bannayuganda ate kisinga okwewuunyisa okwekalakaasa kwa bannayuganda bakuteekamu nti mu bimu ku bizaalidde Anita Amongo akabasa kwe kwekalakaasa kwa bannayuganda okwebeekalakaasa nga balumba Parliament nga bagamba nti Anita must resign. Era bano bagamba nti zezimu ku nsonga ze batunuulidde lwaki Anita Amongo bamutadde ku nninga. Kakati ate bano abeekalakaasa abamu bakyaliko emisango bali ku zi court bails abamu bali ku zi police bond. 1.7 billion Uganda Shilling Service Award mu mwaka gwa 2024 akasiimo ke baatuuma Service Award bakwata ssente eziri mu kawumbi kalamba
n'obukadde 7 ne baziwa abakulu bano wammanga okwali Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Esther Kampulira ne Prosa Kampulira ne Esther Afoyokyani. Era Joel Ssennyonyi yavaayo nnyo n'akuba enduulu ku ssente ezo birudde mu mawulire naye bano tebakwatibwangako tebasibwangako bwe babanga ddala bano balwanyisa nguzi bannayuganda bagamba bano nabo mubasibe. Ssennyonyi yavaayo n'akinnyonnyola kyokka ate Ssennyonyi bwakinnyonnyola ne bamusindikira abasajja ate ne batandika sabula musabule n'okumusibako ate naye allegations endala mbu ate naye alina enguzi gye yalya. I have been reliably informed that some weeks back the 4 commissioners of parliament received a second service award of 400 million shillings each. Ssennyonyi yavaayo n'annyonnyola ensi nti yafuna amawulire nga bano bafunye service award ezaasooka obukadde buli omu bina ye Mathias Mpuuga n'afuna obukadde 5. Kakati wano baddamu ne bafuna service award ey'okubiri. Ekyewuunyisa General Muhoozi Kainerugaba n'ekitaawe General Kaguta Museveni n'abamu ku bantu ab'enjawulo ba CID simaana ebitongole biri mu kunoonyereza tebyavaayo era bano tebanoonyerezebwangako naye ate nga nabo ssente ze baalya ziri connected ku Anita Amongo. Joel Ssennyonyi agenda maaso n'okunnyonnyola bino. Wuliriza. The 4 commissioners, as we know them, the Honourable Solomon Sirwanyi, the Honourable Esther Afoyokyani, the Honourable Prosi Akampulira Mbabazi, and the Honourable Mathias Mpuuga. This money was apparently intended to see them through the campaigns. And to avoid a paper trail, this money was received through the parliamentary circle. These people, through their agents, have been recently, and specifically last week, been spreading propaganda that I also received a service award. Some of you probably saw those things. Now, this is completely false. And it is meant to be a cover-up for this second service award that the commissioners gave themselves. Look, even if they sent any such money to my account, I will direct my bank with immediacy to return that money to the sender. Why? Because such under-the-table money is illegal, it is irregular. This is a point that I've made severally. As we have said time and again, if any of these commissioners want to be awarded, and I've had some of them say former leaders have been awarded, former vice presidents, prime ministers, and so on, let them bring an amendment to the law. We have a law called Emoluments and Benefits of the President, Vice President, and Prime Minister. When those people leave office, there are benefits which they get. So if any of these commissioners want to also receive some kind of benefit, why don't they bring an amendment to that law so that we debate it publicly? Kati General Muhoozi Kainerugaba teyavaayo ebitongole bya nga CID, ebitongole nga SFC n'ebirala byonna ebiri mu nsonga za Anita Amongo tebyavaayo kunoonyereza ku bantu bano. Era bano okukkakkanya bannayuganda n'ebibuuzo ebingi bye balina nga na bano nabo bateekeddwa mu mbeera y'emu nga erimu Anita Amongo baseseme ssente ze baalya lwa nsonga ziri linked ku nsonga za Anita Amongo, nsonga za buli bwanguzi bwe kiba nga ddala ze ziri mu kulwanya embuzi yeri mu kulwanyisibwa lwaki balwanako bamu lwaki abamu babataliza ate ng'ensonga batugambye ya nguzi. Kati mutaaginga General Muhoozi Kainerugaba mumujjukize. Wuliriza. The 20% budget committee bribery arrests 2024 NRM MPs. Wuliriza, mujjukira ensonga eno nagikuwaddeko kakatono. Ababaka b'ekibiina ekya NRM okuli Paulo Akamba, kuliko Yusufu Mutembuli, kuliko Sise Namuju, bano bakwatibwa nga baafulukinga ne babaako diru ze baayisa mu budget era nga waliwo akasente ke baakuba buli omu akasente ke yakuba nakakunnyonnyodde. Wabula bano ekyamaanyi ekyalabikako baatwalibwa mu kooti y'obuli bw'enguzi ne bavunaanibwako awo ne babajjayo ne bamala ne babata. Era wenjogerera bano balya butaala abamu n'okuduula baduula.
nkyakutwala nno kubanga lisiti ekyali nnene nnyo era nkugambye njagala mutaaginge General Muhoozi Kainerugaba ali mu kulwanyisa enguzi abo ng'oggyeko okubasimbaawo mu kkooti eyo n'okubasalira obusangosa n'okubalabisalabisamu awo mu kamera tewaliiwo musango gwonna gwali guzzeemu genda maaso nakubanga gubateekebwako nti guwulirwe naye nga zo ssente baazikuba tebaazibasesemya ebifo byabwe tebaabifiirwa baasigala bagenda maaso n'okusaavinga kakati wulira Parliamentary Ghost Staff and Illegal Recruitment. A CID audit exposed the illegal recruitment of over 500 personnel within the Parliamentary Service Department, bypassing the public jobs portal to clear salaries into private accounts. Uliriza. Waliwo abakozi bitano kukyonza okuyita ghost employees. Bwe bagamba ghost employees, bano baba tebaliyo. Anita Amongo ngali wamu n'omumyuka we. Deputy Speaker Thomas Tayebwa ba employinga kugamba babaddenga bafuna akasente naddala wakati wa 2025 ne 2026 nga balaga nti bayina abakozi ennamba bweti nti era bagenda okubanga bafuna sente ezo wabula okusinzira kunoonyereza kugenda okuvaayo nga bano bachali sente zibadde zigenda kwegaba babadde bazirya abakozi 500 kwegamba nga tebaliiwo nga amannya g'abantu 500 nga abakozi tebaliiwo naye ate nga gavumenti sente ezisasula era oluvannyuma lwa bino byonna waliwo okunoonyereza okubadde kukolebwa naye ekyewunyisa mu nsonga ze banoonyerezaako bino tebabiteekako lwa nsonga bigenda kutwaliramu n'abalala ate nga tageti ya muntu mulala nnyo wano n'ebibuuzo ne byeyongera nti eno diiru yalimu Anita Amongo yalimu Thomas Tayebwa kati Anita Amongo lwaki yano newankubadde ng'ono akatambi kenjagala okuwa era yawulirwa ng'akomplaininga nti waliwo ba ghost employees 500 aba employingibwa ku parliament nga tebaliyo wabula amanya galeetebwa nti bano bakozi era emisala nga bagifuna naye ate bagenda okunoonya nga bano abantu tebaliyo nga kitegeeza bano abakulira parliament ababiri n'abamu ku bannaabwe abalala bebadde bakuba ddiiru nga sente zo bazirya bino tebigenze maaso na kunoonyerezebwako bombi tebagenze maaso na kukwatibwa Thomas Tayebwa ye yejjerezeddwa kakati ono omu ku babaka ba parliament nga yennyini yabinnyonnyola wuliriza. The fight against corruption in this country is still on. It has just started from Parliament. Be warned. And I must send this message to MK that the next move should be and is going to be Ministry of Finance from this week. Ministry of Finance should get ready. Auditor General should get ready. We need to clean up this country without fear or favor. We need to be corruption-free country as Uganda. Back to Parliament. My message goes to MK. We need to clean up this Parliament. The 12th Parliament should be a different Parliament for this country. We want the clerk to Parliament to be checked, to be investigated, none other than Adolf. We are also calling for the office of Director Finance of Parliament, who has been the only coordinator of Anita Amongo in the entire system. Director Finance, Mr. Onobwa of Parliament's office must be checked. We are calling for Office of Director Communications, Chris Obore of Parliament, to be checked against corruption. We are calling for Department of HR of Parliament to be checked. The leadership of Anita Amongo employed over 500 staff illegally here.
without any job adverts, either in the newspapers or internally, not there. We are calling Head of Transport and Logistics, Director should be checked. How much money is spent in a month in the names of washing cars, buses? Where are the buses parked? Where are our vehicles parked? Who owns who? Who owns what? We are calling for HR department, as I said, needs to be checked properly. Kati omukulu oyo apointi ye eri ku kintu kimu kyennyini ekindeeseza vidiyo eno nti bwe tubanga ddala omulamwa gwa kulwanyisa nguzi awulidde nti Anita Amongo leadership obukulembeze bwe nga si ye yekka obukulembeze bwa parliament employinga abakozi registeringa amannya g'abakozi 500 abamu nga bagambibwa okuba nti tebaaliyo ate nga tewali yadde akalango teba bakola advert wabula baleeta abaabwe olowooza baali bazze kukola ki ku parliament y'eggwanga erya Uganda. Kakati omukulu abadde ategeeza office zonna zikeberebwe bonna babakoleko search kubanga obuli bw'enguzi bwe bubanga ddala bwe tugenda okulwanyisa lwaki tukwata omuntu omu yekka. Kino kaba kabonera akalaga nti omuntu ono yalibanga waliwo ensonga endala. Wuliriza, waliwo issue endala eno nayo tetunnawulira nti bali mu kubanoonyerezaako oba bali mu kubakwatako oba biri bitya, wabula nabyo nga biri mu parliament eyo. Parliamentary staff private accounts transfers mu mwaka gwa 2024 waliwo ba whistleblowers abaaliikinga documents ezaali ziraga obukadde n'obukadde oba obunga ziri nabwo buwumbi sente z'omuwi w'omusolo nga zatransferingibwa ne zijjibwa ku akawunti ez'abamu ku bantu mu parliament oba abamu ku bakozi mu parliament, naye nga kiraga nti sente zaali nnyingi nnyo kyekisooka, ekyokubiri nga zaali z'abakulu ba parliament wabula nga beerimbika mu akawunti z'abantu abalala ne baba nga sente zo kwe ziyitira kumbe z'abamu ku bakulu mu parliament. Eyo ensonga yasigalawo. Wuliriza, in 2024, whistleblowers leaked financial documents showing hundreds of millions of public shillings transferred directly into the personal bank accounts of lower-level parliamentary clerks and assistants, which were then withdrawn in cash for leadership. Okategedde nti mu 2024 waliwo financial documents ezaaliikingibwa nga ziraga obukadde n'obukadde bwa ssente zaateekebwanga kuba lower level parliamentary clerks bana abakozi b'omu parliament abawansi nga ku akaunti zaabwe sente kwe ziyita, wabula oluvannyuma zaggyibwangayo mu kaashi ne zigenda mu maaso n'okuba nga ziyamba ate abamu ku bakulembeze bwa parliament abakulu. Kakati kino eno ensonga nayo nejja lwaki eno ensonga baagikomyawo tebaaginoonyerezaako bwe tuba nga ddala tulwanyisa nguzi, lwaki enguzi erondamu bintu na bimu. Ensonga za radio eya mama Bukedde ya FM eyo contract nayo yayogerwako, eyo sijjagiddako. Private home upgrades on public funds mu mwaka gwa 2025 waliwo abamu ku bakozi mu parliament abakulembera parliament atali Anita Amongo yekka bagenda ne bakwata sente y'omuwi w'omusolo ne bagenda ne balinovatinga private homes zaabwe. Sente z'omuwi w'omusolo oluvannyuma bigenda okuzuulwa ng'ekyamazima bazikozesezza mu kuba nga bakola amayumba gaabwe, ekintu ekyali tekikkirizibwa wabula tebaanoonyerezebwako, tebaateekebwako mu house arrest, tebaakolebwako. Kakati tugenda ku executive ministries, cabinet, health and education. Wuliriza, ku ssaga ya Karamojja n'amabaati agabbibwa abakungu ba gavumenti bangi abamu nga balimu kugamba newankubadde nti Anita Amongo kuno naye kuwali, naye abakungu bangi nnyo abalabikira mu ssaga y'amabaati. Amabaati agali gagenda e Karamojja
okuyamba abanaku n'obuyambi obulala. Abakungu ba gavumenti abali mu executive bangi balabikira ku listi eno. Wano ngenda yitawo olukwakwayo naye eno ensonga yakomaawo, wabula ate twagenda okulaba Agnes Nandutu yekka ye minisita yakwatibwa era ye bwe twogerera yateekeddwa n'eruzira okumala emyaka 4 gyagenda okwebakayo olw'okubba amabaati. Naye ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bonna boolaba feesi ezo zabba amabaati naye zo tezaakwatibwako okuggyako Agnes Nandutu. Kakati wuliriza. Karamoja Iron Sheet diversion gwalimu gwa 2023 mu bamu ku banene abali ku executive nga nabo bandi badde bakwatibwa mu kadde kano. Kuliko Prime Minister Robin Nabbanja, kuliko Vice President ono nga Jessica Alupo, kuliko Speaker wa Parliament Anita Amongo, kuliko Cabinet Ministers okuli Minister wa Finance Matia Kasaija, okuli ba Minister nga Agnes Nandutu ye musibe, Maria Goretti Kitutu oyo naye yavunaanibwa, ba Amos Lugolobi n'abalala. Agnes Nandutu bwe twogerera ye ali mabega wa mitayimbwa. Maria Goretti Kitutu yavunaanibwa criminal prosecution, wabula ate tali mabega wa mitayimbwa. Ebyo nabyo biringa ebyabuliraawo, ebibuuzo bikyaliwo. Minister of Education Uganda shillings 19 billion Uganda shillings missing fund mu mwaka gwa 2020 wakati wa 2024 2025 abakulu anti tubajjukiza ku buli bw'enguzi bwe bagenda maaso n'okubanga baluwanyisa awatali kusonyiwa muntu yenna kubanga ffe twagala bano bonna bagende maaso n'okubanga bakwatibwa. Uliriza. Minister of Education 19 billion Uganda shillings missing funds 2024-2025. The State House Anti-Corruption Unit and the CID initiated a probe into senior commissioners who utilized unauthorized transactions on the IFMS systems to transfer 19 billion Uganda shillings into personal cash accounts. Waliwo saga mu State House eyo, akakiiko aka State House Anti-Corruption Unit n'ekitongole kya CID Chieftains Criminal Investigations Directorate bagenda maaso n'okukizuula nti waliwo obukadde obuwumbi 19 mu ministry y'ebyenjigiriza. Eyo ministry y'ebyenjigiriza yekulemberwa Janet Museveni era ye mukyala wa General Kaguta Museveni. Janet Museveni kitegeeza mweno saga yabadde ayina okunoonyerezebwako, sinakindi yabadde naye ayina okukubibwa jjeeke, wabula ye teyanoonyerezeddwako, teyakubibwa jjeeke, tebamuteekako mu house arrest. Naye ate nga abakulu batugamba nti balwanyisa nguzi, batugamba nti mweno ministry obuwumbi 19 bafekinga system kwegamba bakola ekisoboka okulaba nga system bagifuruukinga kwegamba ne bakozesa system ensobi ne basobola okutransferinga obuwumbi 19 obwa siringi za Uganda ne buba nga bwalugenda, tewaliwo yali akwatiddwa. Mu 2024 mu Minister of Agriculture waliwo kye bayita Minister of Agriculture COVID-19 Fund Fraud. Waliwo obufere obwakolebwa ku ssente eza COVID-19, waliwo obuwumbi n'obuwumbi obwabbibwa. Naye eyo issue byali mu Minister of Agriculture. Batugamba nti senior Minister of Agriculture officials were exposed for embezzling 80 billion Uganda shillings meant for emergency agricultural response during COVID-19. Officials agreed to a quiet refund deal to avoid immediate jail time. Uliriza. Batugamba balwanyisa nguzi nga tebalondamu baani be balwanyisa. Wano mu 2024 abamu ku bakulu mu Ministry of Agriculture bakkiriza era sente ezimu eziri mu buwumbi 8 abamu sente ne bazisesema. Wabula bwekuba kulwanyisa nguzi oli ne bwaba asesemye sente abali n'okukwatibwa kubanga ekikolwa ky'abasoose okukola ekyo kiba kimenya mateeka, naye bano abakulu abo tebabakwatako ne kibanga ekirabika kyene enguzi gye bali mu kunoonyerezaako enguzi erabika erina ebigendererwa ebirala. Ministry of Energy licensing bribery probe wakati wa 2026 ne 2025 ne 2026. The Inspectorate of Government launched a massive sector-wide probe over allegations of officials as soliciting major kickbacks for granting energy infrastructure and mining exploration licenses. Abantu abasima golodi jukira twakuwaka amawulire eka Sunday eyo nga abantu abasimayo golodi n'abakolerayo emirimu emirala mbirombe eyo bafuna ziddiiro bafuna zi licenses zibakkiriza nga balina gye bayise bali binono byazuulwa abakulu ne bakitegeera, wabula tewaliwo kye bakolawo era abali mu ddiiro ezo bagenda balya lutaala. Ne bwe twogerera kati ebyo byakomaawo kakati abakulu enguzi gye balwanyisaako sayidi zimu kyokka ne tukakomamu ekyo era mu ministry y'emu waliwo amawulire agaazuulwa mu kitongole kya UEDCL. Waliwo abantu abafuna zi contract ez'ekifere era nga zino nazo zaazuulwa
zayogerwako naye tetunnawulira mukungu yenna mu kitongole kya UEDCL eky'amasannyalaze akwatibwa ateekebwako mu house arrest oba gwe banoonyerezaako ekitongole kya CID. As I talk now, if you are not ready, if you are not careful, there are people in the corridors, the mafias, who don't want UDCL to remain, who want again to bring the private. It's just, we wait. Ndio mnyankore. Ngo wagamba kabyo nompura and I didn't can hear. Wagamba kabyo wabakaresere. The mafias around, sharks around Kampala, who want to bring the private company, which you must have heard. The minister didn't mention it, but you know it. No. They are trying. They are coming in any time. When you see some of the, even power when it goes for 10 minutes, you wait for the people shout. Yet we must be patient with. Kati eyo wetuvaayo tujjukiza abakulu abalwanyisa enguzi nte mu ministry eya Judith Nabakooba, Ministry of Lands, waliwo ddiiru ez'okugaba ebyapa eby'ekifere. Ddiiru ezo zaazulwa mu mwaka gwa 2023 era ne bakitegeera nti abamu ku bali mu ddiiru zino ba senior registrars either nga babalinako akakwate oba nga batribu yaabwe n'ekintu ekirala tebakwatibwa ensonga tezigenda wala byaggweeraawo. A ring of senior registrars was exposed for generating fake overlapping land titles within the National Land Registry to assist fraudulent developers in seizing private land. Amataka agamu agabadde gabbibwa ababadde babba amataka g'abantu babadde bayambibwako ministry eya lands ekulirwa omukyala amanyiddwa nga Judith Nabakooba. Eyo tennaba kukolako okunoonyerezebwako, tebannaba kukwatibwa, tebannaba kuteekebwa mu house arrest n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati awo ne tugenda mu maaso n'okuba nga tukutuusaako byonna abakulu abalwanyisa enguzi kano mukabajjukize nti nako gyekali ate ffe tugenda maaso n'okuba nga byonna tubibagamba. Enguzi bwebanga ddala tegenda kulondako sayidi kulwanyisaako bamu ebeere nga nguzi erwanyisibwe mu mbeera zonna. Wuliriza, waliwo wano kye batugamba nti Ministry of Internal Affairs Passport Booklet Extortion 2022-2023 amid national passport shortages, immigration clerks deliberately delayed applications to run an extortion ring, demanding up to 2 million Ugandan shillings per booklet for express clearance. Wakati wa 2022 ne 2023 mu kitongole ekigaba passports wansi wa Ministry of Internal Affairs baafuna amawulire ne bafuna n'okunoonyereza nti waaliwo abaali bakola olukujjukujju ne bagenda maaso n'okubanga bajjako abantu ssente nnyingi okusobola okubafunira passport naddala ezo ezaalinga ez'express. Ensonga eyo yajja nnyo mu mawulire era mugijjukira nga tugibawa ku kitongole ku kitongole ekya passport office wansi wa Ministry of Internal Affairs. Era amawulire ago gaazuulwa ne gakakasibwa nti waliwo ababadde bali enguzi nga bajja ku bantu emiliyoni 2 okumufunira akatabo oba passport booklet mu ngeri ya express. Jukira express erina ssente zaayo, netali express erina ssente zaayo. Kati bano bajjangako abantu ssente nti kakadde, nti express ya kakadde, oba oyagala leeta akakadde njikuwe mangu. Kati waliwo ate ababajjangako miliyoni 2 nga basobola okuwa passport yo mu nnaku 3. Ebigambo ebyo byaleeta obunkenke, wabula oluvannyuma lw'okubimanya tewaliwo mukungu yakwatibwa, tewaliwo mukungu yateekebwa mu house arrest, tewaliwo mukungu yaggyibwako ssente ze yajjanga ku bantu baasigala basirise. Simanyi oba bali connected ku famire zaabwe oba bantu baabwe, awo nze naawe. Naye nga bino byali byetaaga okukwatibwa nga bwe bakutta Anita Amongo nabano baali balina okukwatibwa. Wuliriza, kibaddewo nti ennaku zino abantu abafere ambayita abafere babadde befunyirize omuze gw'okutunda passport yaffe. Balina akatale kati ke bakuddewo okutiiringa mu passport wano yes. Waliwo omwami Sona ali Luzira kati bamukwata, yali yagulawo ka travel travel company awe Rubaga nga ku church. In fact bali bakaita Akia, bali bakaita Akia something kana no bali bakaita anikana bali bakaita Akia guest tours limited. Okay. Akia awe Rubaga nga ku dwali nga ku cathedral. Omwami ono yali mbalimba abantu nti abatwala bweru, naye ye
yava promising kubatwala Israel, kubatwala Canada, kubatwala America. Ensuubiza abantu buli omu yagala, ya dreaming ogendayo. Akati abantu ne beeyiweeyo. Ne basasula buli omu obukadde 22 22 million. Genda America genda Israel. Yes. Yagenda okwetwala ng'omusajja akungaanyiza almost $1 billion mu bantu bano abagala okugenda Canada, abagala okugenda Israel, nga bagambye nti emirimu mu Israel omulimu gwa bukadde 20 buli mwezi. Abantu ne bakyamuka ne kati abantu ekiseera kyayita teri agenda naye kyokka abantu abakuŋŋaanyako sente ne passport zaabwe n'atuuma passport bweziti ne bwe baalaba nga teri agenda bwe kujja wano ne beekubira omulanga wano ku internal affairs ne tugenda ku poliisi ne tugezaako okuraidinga ka office ke Rubaga. Omusajja ono byannyonnyola oluvannyuma lw'okunoonyereza naffe wano okukola okunoonyereza kyazuulwa nga waliwo n'abamu ku bakulu abaali mu ddiiru ezo wabula tebaakwatibwa baakwatayo abamu ku babbulooka wabula ne bitambula bwe bityo kyokka nga abantu bababbyeko sente zaabwe abantu babanyigiriza babatuusiza ku mbeera eyo ng'abamu babafeze passport eza miliyoni 2 kakati kigambibwa nti abakungu bali connected mu nsonga zino wabula tewali mukungu yakwatibwa tewali mukungu yateekebwa mu mbeera nga bw'olaba Anita Amongo gy'ateekeddwamu. Ebibuuzo ne bisigalawo eri abakulu abalwanyisa enguzi nti kakati bassebo bwe mubanga enguzi gye mulwanyisa amaanyi ge mutadde ku Anita Amongo twagala mugateekeko ne wano kakati nkyakutwala. Bino nno byewuunyisa. Wuliriza, mu mwaka gwa 2022 waliwo baddiira abali mu Ministry of Health abaaleka eddagala ne lyexpiringa mu bugenderevu. Nga lwaki balireka? Jjukira waliwo ekitongole kye bayita National Medical Stores oba NMS mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole ekyo kye kisaplayinga eddagala mu malwaliro aga gavumenti gonna. Mu kitongole kya NMS mulimu abakubazi ddiiru bakungu era nga bali wansi wa ministry ey'ebyobulamu ekulirwa General Ruth Acheng. Kakati abamu ku bakulu abo bagambibwa okuba nti baali mu ddiiru zino nga either bayina zi pharmacy baagala eddagala either baba tebali byeno ditwala mu pharmacy zaabwe babeere nga be batunda. Kati mbu waliwo emigozi obanaawo wakati ne baleka eddagala mu National Medical Stores ne lyexpiringa mu bugenderevu nga tebali supplyinga mu malwaliro. Bayina zi pharmacy ze bazimba zi pharmacy ze bazimba ebbali w'amalo era buli wali ddwaliro lya gavumenti waliwo zi pharmacy zizimbibwawo. Ezimu of course zibeera ne license ziba mu mateeka nga bw'omanyi nti omuntu aba abaze strategic location kyamalwaliro weegali. Naye waliwo n'ababeerawo nazo nga kaba kagenderere mu ddwaliro lya gavumenti temubeera ddagala ng'eddagala eryo lyerimu ku lye babba ne baliteeka mu pharmacy zaabwe then gwe wali mu ddwaliro bakolagana n'abasawo. Abasawo ne baba nga bwe bakukebera ne bakuzuulamu obulwadde EBC bakusindika ku pharmacy emu. Genda ku pharmacy bweti ne bweti wali ku gate oba side bweti ofune eddagala eryo. Kati mbu eddagala gavumenti lyali eri supposed okusupplyinga ekitongole kya NMS abamu ku bakungu baakuba ddiiru nga baagala okufuna sente nti era baaleka eddagala ne lyexpiringa nga kano kagenderere. Ebibuuzo ne byeyongera kakati ddala bano bo lwaki tebakwatibwa bwe kibanga ddala nguzi kubanga naba n'ekikolobero kye baakola ndowooza kino ate kyo kisinga ne ku nguzi. General Moses Kainerugaba bano nabo bandibadde bakwatibwa. Two things. I received a call from someone. Asked me, who said, I don't know, I want to understand. How come you're destroying drugs when we don't have drugs in our health center? And someone hears you destroy drugs of 300 billion. 300 billion. Over 300 billion according to the Auditor General. But they are looking for Panadol in our health centers. They are stuck. So someone says, so did you focus more on those drugs which expire so that you make money and you leave those which are essential for us? General Muhoozi Kainerugaba tukusaba bwe kibanga ddala kikwekweto kya kulwanyisa nguzi abali mu kitongole kya National Medical Stores NMS bakwatibwe. Obudde bwe bunkutte naye ebitongole byonna birinamu corruption scandals. Kambi musomere oba oliawo anaabiraba at least bagende mu maaso n'okubanga babinoonyerezaako. Wuliriza, waliwo ministry eya Public Service Pension Scheme. Waliwo ekitongole Ministry of Public Service Pension Scheme Ghost Affiliation 2023 eyo ensonga yakomaawo
ey'okugaba emirimu egy'ekifere nga bajja ku bantu ssente. Ministry of Foreign Affairs Consulate Funding Diversion, ssente nnyingi nnyo ezabbibwa mu ministry evunanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga. Ministry of Water and Environment Artificial Borehole Invoicing 2023, ssente nnyingi ezabbibwa mu ddiiru z'okutumya oba z'okukolera abantu boreholes nayikondo, waliwo ssente ezabbibwa 2023. Ministry of Gender Youth Livelihood Fund Collateral Extortion mu 2022 muyo ministry ey'abavubuka baramu gyakulembera mulimu obufere n'obubbi obwakolebwa. Jeno Muhoozi tukusaba naawo nawo tunulawo. Uganda Investment Authority UIA honorariums payout 2024 waliwo era ebyaliwo ebyetaaga okukwatibwa, abamu ku bakungu nga bakukwatibwa. Uganda National Roads Authority nga tekinnagibwawo Namanve Kampala Road upkeep sabotage. Mujjukira wakati wa 2024 ne 2025 Uganda National Roads Authority waliwo okunoonyerezebwa okwazuula nti walingawo obusente obwabbibwa era mu ddiiru ezitategerekekanga, ate nga byonna byenkusomera birimu bakungu bano beetaaga okukwatibwa. Entebbe Airport Expansion Substandard Material mu mwaka gwa 2023 bwali bagaziya ekisaawe ky'Entebbe ekyennyonyi walingawo matiriye yaleetebwa nga tatuukanye na mutindo naye nga bakikola mu bugenderevu bakozi mu bitongole ebyali bivunaanyizibwa ku mulimu ogwo okunoonyereza kwaliwo naye tebakwatibwanga. Uganda Railways Corporation Irregular Locomotive Purchase mu mwaka gwa 2022 ebyali eyo nayo beetaaga okukwatibwa n'ebitongole ebirala bingi nnyo omuli ne bino wammanga. Uganda Air Cargo Corporation UACC Payroll Fraud mu 2024 waliwo officials abafeesinga investigations naye byakomaawo. Police VIP Protection Unit Fuel Siphoning mu 2023 waliwo amafuta agabbibwa nga abakungu bennyini aba poliisi mu kye bayita VIP Protection Unit nga bagenda okukuuma abaali bakulira ekitongole ekyo ekikuuma ba VIP. Waliwo amafuta agabbibwa. UPDF Veteran Compensation Extension mu mwaka gwa 2024 waliwo ssente zaali zigenda okompensatinga abanazirwanako, ssente ezo zabbibwa, baali bakungu balina okukwatibwa. Magistrate Court Bail Extortion Ring mu 2025 waliwo ebyamera ebyazuula akakiiko bayita State House Anti-Corruption Unit kazuula nti waliwo agamu ku makooti magistrate courts mbu basaba ssente mu kujjako bail ng'abamu bali mu nkola ya kifere n'ebitongole ebirala bingi nnyo. Nakugambye sijja bimalayo mulundi gumu kubanga buli lunaku nja kuleeterangako vidiyo ku nsonga zino anti bakwata Anita Amongo. Siri mu kugamba nti Anita Amongo muwolereza oba nti tumwejjeereze. Twagala emisango gye bakwata Anita Amongo tujagala giveemu ebintu bibiri. Ekisooka bano abeekalakaasa ku lw'enguzi Anita Amongo gy'alya bateebwe. Ekyokubiri bano abantu abalala bonna abali wakati mu nsonga z'enguzi zino nga nabo balabikiddeko mu buli bw'enguzi nabo bavunaanibwe, so si kukwatako omu kijja kutulabikira ng'ekigendererwa ekyokwagala okulwanyisa omuntu omu oba olyawo n'ebigendererwa ebirala bye tutamanyi ng'ekigendererwa ekikulu kijja kuzuulwa nti si kyakulwanyisa nguzi. Y'ensonga lwaki tukuleetera ebintu nga bino ogende mu maaso n'okubitegeera ate obisheyalinge bibere nga bituuka ku abo bekikwatako babitegeere. Omukutu baguyita Red Zone TV, Ssebamulidde Patrick nzemberawo kubanga nkuweereza ebintu nga bino ate ne tugenda mu maaso n'okubanga tutambula kakati katuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuleetera tukyakusosootolera byonna bye weetaaga ogenda maaso n'okubanga omanya. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.